Olunaku lw'eggulo bannakibiina ki Democratic Front bakoze ttabamiruka waabwe asookedde ddala mwe balondedde obukulembeze bwabwe obugenda okumala emyaka 5 nga butambuza ekibiina. Bano balonze Mathias Mpuuga nga pulezidenti w'ekibiina kino, ssentebe w'ekibiina Lubega Mukaaku, omuwanika ye Dr. Abedi Bwanika, abamyuka be okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abalala. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba has been approved as the president of Omubaka wa Parliament owa Kampala Central Muhammad Nsereko asabye bannakibiina okukola emikwano egitali gya bigambo wabula egisaanidde. Okola emikwano egitali gya bitego. Abantu bangi beefuuze, abantu bangi tebalina kigambo. Nsereka ategeezezza ng'okusigukulula nakyemalira bwe kitali kya bigambo kyokka wabula nga kijja kwetaagisaamu obwongo. Okutwala nakyemalira okumujja mu buyinza si kuwemula buwemuzi. Nti ojja kukeera enkya owemule buli akuyitako ali agende aseka na busesi. It requires men of brain, ladies of intelligence, and the youth of commitment. Saddam Gaira ow'ekibiina ki People's Progressive Party PPP agamba nti bamaze ebbanga ng'ab'oludda oluvuganya nga bali mu muzannyo nga beetaaga abantu abalina omuzinzi mu by'obufuzi. Maze emyaka 3 mu kiboozibozi mbannimba. Kati ekyo nakyo njagadde nzije wano mbagambe nti ekyo ekiboozibozi nakyo kikole kikome tugende mu maaso. Okuleeta obukulembeze mu Uganda obw'ekibiina obulagira ddala nti ne mu bibiina munda mubaamu obwenkanya, ne mu bibiina munda mubaamu demokrasiya, ne mu bibiina munda biteekeddwa okulaga nti bikulemberwa mu ngeri eraga nti n'eggwanga birisobola. N'olw'ensonga eyo ngumya bannayuganda nti tugenda kukola omulimu. Twagala okulaba nti wabeerawo okuzza obuyinza mu bantu. Gavumenti ya Uganda ebeere gavumenti y'abantu n'obuyinza bwa gavumenti ya Uganda bubeere bw'abantu. Mpuuga ategeezezza nga bw'ataatandika kibiina olw'okwagala okufuna ensimbi wabula yakikola okulaba nga banunula eggwanga. This country is a divided country. This country is a suffering nation. This country requires restoration. Our people need hope. You cannot say they belong to me. The others don't belong to me. Ono era kinogaanyizza bwe bali abeetegefu okukolaganira awamu n'ekibiina ki National Unity Platform okulaba nga batereeza eggwanga. We have no problem sitting with NUP to look for common sense and purpose. Because nobody there owns this country. We are ready to be humble but serious now, humility for common good and purpose. We will do that as dear. Oluvannyuma Mpuuga atongozza ekibiina ng'ali wamu ne mukyala we ssaako n'okutongoza emitimbagano gya Democratic Front ne kkaadi ey'ekibiina. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.